Nyabo RDC Minister Mwanyinaze nzolo nyankole ndogera ku makyato obudde buzibye. Next time bwe najja ku makya nja dukola ki? Nja kulwogera. Pastor Bujjingo ndi wano mu bitaka bisatu. Ndi mukwano nnyo gwa Pastor Bujjingo oyo, we are like a family. Era nze na breaking amawulire g'okuwa Bujjingo oyo ng'abantu bonna batidde. Bannayuganda oba mutya ki simanyi. Unfortunately mutabani waffe ne naakola ki? N'alufiiramu Richard. Nze nalwawo okutegeera nti Richard na musirikale. Abasirikale bano abakuuma president there is a way gye baba traininga nga balina customer care gy'otayinza kukola ki? Kutegeera. Ne bw'aba tayagala okola ekintu asala amagezi n'adeliverenga message nga takomandinze. That's SFC. So twebaza Mukama olw'ekirabo kya Richard. Ate tumwebaza nti tiyafudde nga bba yafiiridde ku muki? Ku mulimu. Bw'obeera n'abasirikale for some time bayita nawo ne basinga ne baganda bo. So kitalonye ekya Richard mpulidde mwanyina RDC agamba Allah bwe yasazeewo we must find out ani eyaseeki Richard. Eno embeera eri mu Africa nti Katonda bw'asazeewo agenda akola emirimu gye mu ggulu. No, Abajapani nga bafiira ku myaka 8. Kyetwagala okumanya gavumenti etubuulire ani eyasaani Richard. Period. Pastor Bujjingo weebale ku inspiring abantu. Simu yange yavuga okuva ku ssaawa 5 paka bwe bwatya. N'abantu abaali batakyankubira amasimu ku luno baakola ki? Baakuba okonfaminga Bujjingo afudde. Mukama n'akutaasa. Kino kye bagamba nti you are protected by the blood of Jesus. Bujjingo is the testimony. Tuleseewo emirimu e Kampala tujje twerekera ani? Muganda waffe. Omanyi bannakampala muli bazibu nnyo. Mwefuula nti muddeyo mangu ne mugenda e Lukaya ne mubeera mu Michomo wali. You get it? Guno gwe mulundi gwe gusoose guyinza okuba nga gwe gusembenza okujjawa wano. So give me the opportunity to speak. Mumpulire. Bujjingo bagamba mu Bujjingo ali controversial. No! Bujjingo adiringa ne society eyafa. Bujjingo alina ekyala ye pasita w'abanaku. Nze kyaki zonna nzigenzeemu tewali pasita gwe simanyi. Ne bw'ogenda ku Kanani ye pasita w'abaki? W'abanaku. Oba lwakuba naye yava mu famire bw'etyo kyava ajjukira abaki? Abanaku. Bujjingo nga bwe bakusabye famire eno nkwegayiridde as long as ng'okyali ku nsi girabirire kubanga manyi obusobozi obwo obukola ki? Oyina. Dr. Muganga Vice Chancellor of Victoria University yasoma ne Richard. Tasobodde kujja abadde atwavulinga ng'agenda Canada era aŋŋambye omwana omu wa Richard omukulu nti ayagala kusoma busawo yawulira ng'akikola ki? Yeeyamye nti ajja kumuweerera paka lw'anaamala okukola ki? Okusoma. That's Dr. Muganga. Jeno Muhoozi ne Lugaba wano wali mu Central Region si bwe kiri? Kati njogera nga Jeno Muke yagambye kyonna ekyetaagisa kirina okukolebwa ba finding out akakundi kano akatta abantu ke kaani. And I can assure you, police so far, all of security agencies, zina lead Kwane Yasani Richard. This cannot happen. Olina tibaluli ne kifuga order of that day. So abashuwalinze nti kyonna ekyetaagisa kijja kukola ki?
kijja kukolebwa. Kamalirize bwe nti nze siri mulokole. Bujjingo byonna abiŋŋambye ekyokulokoka kyakola ki? Kyagaana. Naye kinantwala mu bwakabaka bwa Katonda si bulokole. Ebikola bye mukola privately. Bantu bangi mugamba nti muli balokole naye nga mulina emitima emibi. Bantu bangi bakeera Lubaga, bakeera Namirembe, basala emirundi 10 naye nga bwafuna omukisa guwa obutwa. Era mujja kwewuunya nga tuli mu ggulu tuli ne Yesu nga mugamba Gashumba nga sina taimu yammwe. Mumanyi lwaki? Kubanga privately twakola ebintu Katonda byakola ki? Byatulagira. Okuyamba abanaku, okuyamba bannamwandu, n'okuba n'ekisa eri abantu abeetaaga okukola ki? Okuyambibwa. Obwo bwe bulokole bwe neetaaga. Bwe bulokole bwa Bujjingo. Mumpulire. Maliriza bampadde eddakiika 2 nakwogerera egi. I'm winding up. Social media. President Museveni yaleeta emirembe tegikyali mirembe. Buli muntu kyasanga kyakola ki? Oli naawe mula abantu okuva ku makya ne bukola ki? Ku mulembe gwa Muhoozi Kayine Lugambe kyo tusigenda kubeerawo. Kino kankibakakasa. Sanity must return. Waliwo nvubuka ennaku ezo yagamba mbu President Museveni oba yayonka mabere ga mbwaki. Naye ali mu Kampala akola ki? President w'eggwanga. Fountain of what? Kino ekimberembere kyendaba kirina okukola ki? Okukoma. Bagambye mu Bujjingo kazannyo. Poliisi n'ebitongole byonna tubyebaza. Byakoze ekintu ekiki. Bujjingo bwakubwa amasasi n'omusirikale we. Immediately yavuga motoka paka wa Mulago ng'agezaako okusevinga obulamu bwani bwa Richard. Unfortunately Richard n'akola ki? N'afa. Poliisi kye yakola kwe kujjawo emmotoka eyo egitwale mu department gye bayita ya forensics. Kyekitongole kyokka ekirina kapasite okutegeera mundu kikaaki ya aiminza atya. Kati abatumba bali ku social media bagamba mu Bujjingo kazannyo. Wenviridde e Kampala nga poliisi emmotoka ekiyite ku CID headquarters bannamawulire bagikole ki? Kubanga yo poliisi be yeetaaga okujja mu mmotoka emaze obikola ki? Bwe bigiyamba. Mwabeena mu ba ani kirunda ekirimu mwe temutusasula. Mwe mulya ssente fe tudifendinga kati enaale mu naye mukke. Bino mwe mwalibadde mubikola ki? Mwebase banyirira bambi fe tumenyeka. Mumpulira. Mulire. Waliwo abagambye omuntu bamukuba bw'atya amasasi n'avuga emmotoka. Nonsense. Fe tuli bavandimwe tuli balwanyi. Ekyo kyonna mukimanyi. Ekyokubiri, Field Marshal Idi Amin Dada bagezaako omukuba amasasi. Ne balowooza nti bamusse n'avuga bodyguard we paka Mulago. Ekyo social media TikTok tekola ki? Ekirala temuwulirangayo nnyonyi zigwa abantu ne bawona. Temuwulirangayo muloka ebadde esaanyeewo abantu ne bakola ki? Ne bawona. Kamalirize, waliwo omusikolo bamuyita Napoleon Hill. Ekigambo ekyo Faluku nakikugamba. Omuntu bw'ayogera obulimba ebbanga ddene nga teri avaayo na mazima abantu bagafuula maki? Mazima. NRM yemmwe. Mulina ministry enamba ya ICT. Mulina state house erina buli kintu muli eyo mweyagala buki. Naye abaana abato TikTok ebalimba. Mumpulira. Maama minister njogedde nnyo. I know I can speak for the Bujjingo. Beera mugumu. Totiitiira yongeza na muliro. Ekira mwenna abali wano mufune okwagala. Ndayira nga ntya Katonda emyaka 10 from today tewali muntu ali wano agenda kubeera ku nsi. Kati mufiira ki? Waki mutiŋŋana? Mumpulire. Bwe muba mwatiisizza Bujjingo nti asirike mwamutinkudde buki? Teeka fembayo minisita ngende.
bavunaana Bujjingo nti adifendinga NRM ne President Museveni. Ne bamulumba mbu adifendinga MK. Jesus. Tulabye bannaddiini abasiibe wa Kyagulanyi nga bamusabira. That's the Uganda I dream to live in. Bujjingo oba asabira Museveni amukole ki? Bishop omulala oba osabira Kyagulanyi mukole ki? Gwe lwaki onsalirawo gwe nnyina okukola ki? Okuwagira. Mu abaana ba Nuupu kambabuulire. Bwe bamulowooza nti mujja kutiisatiisa, ffe temugenda tukola ki? Tutiisatiisa. Mu abeenaale babajooga batya nga muli mu buyinza. Kirusi kitigiri. Maama wange yafumba ate ndya wa neiba. Abeenaale babajooga olwo muliva mu buyinza. Oba balina effujjo bweriti nga tebalina police post. Katonda bw'aliba wa CPS tunaasula ku nsi kuno. I can assure you. Bwe muba mulowooza mugenda kukola effujjo mututiisi, tugenda kufiira mu ki? Mu Uganda mu. Wummula Mirembe Richard, Pastor Bujjingo ne mwenna abalokole, mwebale kubeerawo Pastor Bujjingo, wummula Mirembe paka gy'otusinkana.